mwenna abuli Akabbinkano lwaliro mbaniriza nnyo nyiri ddala programu eno yenze munnakyalo Carol Seruka Matovu mugere enjawulo nsoka okuyozayoza abazadde mwenna olw'abaana baffe okukola nga bwe baakoze tumukuba tumunyola tumusika kutu bwatu bweyasobodde ene ensaasira abo bigeze ebikyakwatiddwa tekasa yunebwe ebuuliriza ekinaavaamu tunaakirinda mu ngeri ey'enjawulo era njala okujjukiza abantu mwenna bannamityana n'abakutwala omwana w'okusomera mu kitundu kyaffe nti mu kwenda yennyini mukulu Godfrey Mbalire yatandikawo essomero liyitibwa Mityana Modern Secondary School kandi mutwale abaana bammwe bonna abaakoze nga bakoze bakola interview zaabwe bagende mu senior 1 nga n'aba senior 5 bateekateeka mukulu Mbalire bw'atyo bantegeezezza okubagamba bannaffe mwenna ababeera Akabbinkano mugobeera nnyo bye tukola wano ennaku enkulu wazigenda okutuuka awo nyina abakulu benakyaza mu studio kwaliko omu ku bo Pastor Fred Bahati oyo ye nga ye ssentebe w'abannannyini baasi mu Uganda atula wano mu kibuga Kampala era ku olwo twalinako omuganda ffe Katende Wile munnamawulire w'abadereva ba baasi mu pulogulaamu eyo weyaggwera kambabule n'olugambo lwennyini sirabanko pulogulaamu eyakamuliro ng'emaze kuggwa okusinga lwebadde kaali Akabbinkano nga nfulumaawo ku lubalaza nga ndi nabo Akabbinkano kennyini kakanyola bikya kale nensigaze ebbanja ku lubaati olwaleero n'atukira ntogera naye mubaka waffe naga nedda saamatira abalenzi bali baagala nnyo si bwe bayise nze nkiyise ne baddereeva batunyigiriza nnyo ne balaga nti ffe babi naye nga ne baddereeva balina ebizibu naye mate no puroguramu yammwe Akabbinkano komawo era leero nnyina mukulu Pastor Fred Bahati ali wano leero azze n'ono mupya ono makanika wa baasi inginiya waazo azizimba ate azirina Haji Muniru Kayanja era ina kampala yokita HMK oyo naye azze ku ludda lw'abannannyini baasi kati ono asirikiridde wano ebbali yavangamu ebikompola ebisinga obunene ku mulundi guli ye Katende Wile ow'amawulire si kyekyo ow'amawulire ow'abaddereeva bazi baasi kwegamba abakulu bawulira nti balina akantu akasigala sirasawa kugenda kugwenyagenda ku Pastor Bahati kuba ensonga ekwatadira ku ye Pastor Bahati bwe twakola puroguramu eyo yasemba mu Akabbinkano ako kikyowula mu mutima gwe kyasigala kikunyenyeeza amannyo nga kikunyirigiriza bana baddereeva ba baasi kye baali boogedde ekisooka kyennyini byali bingi kubanga baayogera obulimba obwekukunala nga batuwaayiriza ffe bannannyini baasi simanyi baasi tuziwa abooza bakanaabe ndowooza obijjukira era ne beewaayiriza nti bavuga baasi bano ate njagala okutegeeza amazima nti mu kusooka kwa byonna teriyo baasi ze bavuga era abakulu bangi bannannyini baasi lwakuba wano watono naye badde baagala bajje batangaze Uganda webali nebyo boogera mu bimanyi badde baagala batangaze Uganda abalabi ba Akabbinkano nti ekibiina ky'abakulu bano ba Katende kya bulimba tebavuga baasi bagobwagobwa dda yensonga lwaki ono omukuffe omuzimbi wazi baasi yesitudde ajja bagambe nti abasajja bulijjo bemulengera ku TV nga babawubisa babagamba nti bavuzi bazi baasi bagobwagobwa dda mu kampuni zonna olw'okuba baasi z'abantu ebigo n'okumalawo abantu kakati ffe bwe tutereeza nga tumaze okubagoba ne bafuna obujja bakatende ne bakola ekibiina ekibiina ekyo ng'omulamu omukulu gwakutulwanyisa kubanga twabamaki emirimu njogedde nabo emirundi mingi gamba nedda mwetereeze mwenenye ensobi zammwe oluvannyuma tubawe emirimu so si kuvaayo kutugolokokerako so n'olwekyo kwegamba yali nyiike emanduso era nti Akabbinkano mutukomera era singa tusifunayo Akabbinkano ate era akalala nedda tumaliriza nakano naye tubimaliyo bwina akyali waliwo bwina ajja gomutana kufuna naye tonzikiriza kubuuzaako bantu bewange ku mulundi guno eruwuuka simanyi oba olw'obudaye kambalamuseeku muwempimpi nti abaluwuuka ndi niimwe ino mutabani waimwe omusadda omutenga ow'enankongolo omugwa nanfunta tesobola kuloba abalamusaako tudde mu baasi banaffe bonna era nja kusaba abakulu bana bali mu puroguramu eno kubanga Akabbinkano kennyini baawukana endowooza gwe boogera kali wano asirikiridde bwati tumalewo kino ekisooka Katende Wile ne banno
bajja kukona ani gwajja nayo yogera nnyo njagala Kiwanuka Hannington. yes temuli bavuzi ba basi ekibiina kijinge tekiriwo babagobago baddamu basi z'abaana abagagga bano kati munoonya balwanyisa balemesa kukola era sebo kakongereko nakano minisita w'ebyentambula yagamba yalagira polisi ebanoonyerezeeko owulira kubanga wano mu register of companies okeera enkya nogamba Seruga Kaloli Matovu Drivers Association bo bali bwe bakebera nga erinnya teririyo mu computer nga bali wandiika kati ng'ova ng'ogamba nze Seruga nze nina ekibiina kyange ky'abavuzi ba basi onfuna so ekintu ekyo kikituleese tutangaze ate tutangaze neggwanga nti bananyini basi tufuddeyo nnyo era kiri kuliko tudde wali wakogera ebintu binene bingi katende wiri gwe nkwasa omuzindala tojebi ojebi kibiru byo tovuga nko basi tovuga basi makulemesa bananyini basi mbalamusizza nnyo bannayuganda mwenna abatuuliriza badrivers ba basi mu ggwanga ne bannayuganda mwenna abaafiirwa abantu bammwe mu bubenje bwa bases mu ngeri yonna gye tuzze nga tuyitamu kirungi nnyo mwami Seruga bw'oleese pulogulaamu eno lwansonga waliwo kati bannayuganda abatunudde nga balina ebituuti oba amalaalo mu nsuku zaabwe nga batutunuulira wano nga omugagga wa baasi Pastor Bad nange omuvuzi wa baasi nga tulwanagana naye nga tugenda okumaliriza bo bakola ki bafa era bakyakola ki bakyafa fa abasaabaze ne bannayuganda bonna bakozesa ekkubo ekigambo sooka osomeka identity card Victoria Nairo Safari staff identity card katende wire senior driver identity card bagikolagana kuzo mwezi 2 ogw'omukaaga 12 eggwako nga nakuzo mwezi 2 omwezi gw'omukaaga 213 is it valid eba valid mba muvuzi wa bus ne ovuga tugende ku road blocker ematuga kakati tugende ku road blocker wa ematuga ndowooza gyenkola ki gyempita bakebere mu Victoria ki basi obaire nakuzo mwezi 2 mu mmeka mu 2 badde yema bigenda ku mmeka 3 kubanga we nayise nga nkola ki nankoma mba nsayininga nenkola ki nenvuga ekyokubiri mwami Bahati nali muvuzeeko nga kyavuga basi yawa ye Burundi yeye nyini natana bakuyingira mbya kugula ki era na sharinga vision nange kuba fembi tuli baki balokole agamba musabire Katonda tugenda kukola ki agenda kweta ki oli naye munyumya tunyumya kati bino politics gwa ali wano si uwe bwogama tetuvuga nga nyina identity card eri current eri valid ngigamba nti nkola ki mvuga ate nonga nti nonyo omuki omulimo awonze kati nga ye sola ate kumukola ki kumune yarwansonga ngani newunya ekitundu kyakikiridde abagagga bazze okukiikirira bategeeranga ye oba ye yekka yasazeewo okukola ekyo kubanga bwogera ku luguudo lw'envugako ye sijakola ki sibe bagagga be sifuddeyo babi bamwe sibe bakola ki ebyo byabwe politics waabwe wamuki wa munda naye nkola ki mvuga n'ekyo si kyekiki okuvuga kwange n'obutavuga si bye bivuddeko abaki akabenje nze ndowooza bannayuganda kitwagala okubategeeza ku kaseera kano tukutte ekkubo ki erisobola okumalawo obuki obubenje agambye nti abagagga bakoze ekinene nnyo okujja okukola ki minisita ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwa Desemba meeting eyo yali mu Hotel Africana nga bagenda okugamba minisita ebigambo bye bamuwubisa ebyobulimba ye mukulu Bahati ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwa September onakani IDP yayita olukiiko luno kuki yaluyita ekyambogwa na ngagamba tukoze tutya okumalawo obuki obubenje naga nti yagenze e Rwanda mu nsi ya mwami Bahati yagenze e Rwanda ne bamugamba nti abantu be bafiira nnyo nga batuusewa Uganda era nalaba nga aswadde nnyo ku lw'eggwanga kuba nti IDP we Uganda alimedde okola ki okujjawo obubenje ne batulonda ku lukiiko ku saidi y'aba bus owners balonda honorable Byanyima ne balonda Mr. Nsimire owannanyini ki linki ku saidi ya police ne balonda omukulu Kasiima yenna kani commissioner ne balonda nini wabwine
ne balonda mu Ministry of Works ne balonda mukulu ofono ne mukulu wani ka secretary wa TLB mwami yani mamu mmanyi mu mukole byo ona mumanyi wa TLB kali ne batukola ki ne batulonda ne tuogera ne tuvaayo ne program eno egenda yonna muki mu maaso simanyi obya yagenda kukiwakanya nti teyali kuba ne wakwale nti yali simuki simulonde niye twamukiriza n'abera olwa ideas zetwala bantu asobola kuleta ki ideas ezikola ki ezireta kati awo minister simanyi atunoonyeza mu nsi ki nga bakyatukola ki bakyatunoonyeza okay kati batunoonyerezaako mu nsi ki lwaki mwagamba nti bakozesa badereva abatayina license nga teyagamba badereva no tetwagamba wao kye bayita mitigation meeting yene ebikulu ebyakola ki ebyavaamu nga mu byonna ebyalebebwamu baga nti buli bus driver mu Uganda okusobola okwewala ba drivers ab'ebicupuli ajja kukiwitirensinga ayina okuddayo awandiikibwe ne police ekitongole ekiwandiika bakiyita CIID okuwandika buli mu driver yenna mu ggwanga ayina kirasi ya DH yegamba driving nakani heavy omnibus ne tukkiriza fenna nga olukiiko lukola ki lukkiriziganya ekintu ekyo naye ng'obuzibu obukirimu bwe tugamba okukimaintaininga waliwo abagenda okukola ki okuvaamu abadrivers be tubali tuyita baki bakanabe bagenda kukola ki kuvaamu kankumalirizeyo akatono ne bagamba omudriver kino simanyi yajjo kiwakanya oba kyange oba si kyange drivers photos to be hanged in all PSV buses zino ne bagamba omwezi babawadde gutya transport licensing board and drivers bebani fetwalimu nga ye leading ki organization okola nti buli bus driver afune kiki ekifaananyi buli ayina kirasi eyaki eya DH sife tugaba kirasi eya DH sife tugaba kirasi eya permit for mulimu gwaffe kulaba oyina kirasi eya DH mulimu gwa police okunoonyereza bino ebintu biri mu buwandiike mwabikiriganyako twabikola ki twabikiriza fa abatakola ki abataliiwo abatali mu maki abatavuga tulabisenga abakola ki ng'abavuga kubanga permit kirasi kakati njagala kusooka okutangaza kaadi zino bw'ogenda ku NASA kitwala eddakiika okufuna kaadi onfuna ku NASA awo ekyo teri atakimanyi ekirala basi eno mweri mu ggwanga nairo safari mweri yes katerera bulungi tera bulungi kateme so today mweri mu ggwanga nze sigimanyi bwebanga mweri mu ggwanga eyina nanyiniyo yaba anoonyezebwako muzamiru kayanja obadde muniru nsonyi wansi tangaza mpulire sanyusa nnyo bonna abatulaba kubanga kati kusaawe netwawala okulimba tetujja kulimba kubanga mutunda mu kamera eyo bwekiri tetujja kulimba mwami Katende ono alina byalimbyemu ebimu bagambye nti ki ekibiina kyabwe si kya leero sinabira ku kibiina tuli ku badriver waliwo ekibiina ky'abadriver si bonna nti bali mu kibiina era bwewajja wano oli bwe wali nabo ku sayidi y'omwami ono beba ekibiina kiri ono akolanga munnamawulire sayidi eri then balina ne chairman kati munnamawulire ono atugambye avuga mu Victoria Nile Safaris situganye Victoria Nile Safaris yaliwo oba weeri naye nga wetwogerera ebadde etudde omwaka mulamba bwevuddeyo evuddeyo wano mu Christmas season etambuddeko mu badereva ab'enjawulo ye yasembyeyo era wenjogerera bamugobyemu kati wiiki ewezi era kyovudde olabanga akugambye nti muddeyo we basayininga wali oluvannyuma lw'ennaku 3 emabega lwaki badde bamugobyemu awo simanyi oba oyagaanawo nyonyolawo kwegamba tuli mu kamera bulungi nnyo tuli mu kamera abaami bano n'ekibiina kyabwe nga Mr. Bat bwe yagambye nti bo baliwo okulemesa babaasi ate si bokka bannannyini mabaasi wabula ne bannaabwe abalala kubanga nze ebbanga lyendudde nga ndaba Mr. Katende ne kampani zaavuzeemu n'ebbanga lyavugiddemu mbimanyi mwami Katende abadde avuga kati mu Nairo mu Victoria Nairo eyo avuzeemu ebbanga lya wiiki ng'emu wano ng'ekomyewo kana kaseera kenkugambye n'ensuubira na kakati tetambula deni emabega yavugako omugaaga
eze Burundi wagambidde we yavugira ono ekijisizza bwana Katende mugaaga mvuga etali ntuufu nze kyesimanyi ngakola obubenje nyine ebibuuzo byange byengenda okubuuza bwana Katende mubuuze kati njagala abiddemu ng'ensewulira mubuuze baaliko ku rediyo ne baga nti bo bakyakola nnyo obubenje olw'ensonga basasulwa bubi era bakyatta nnyo abantu era ne baga tukyabatta nnyo nga kyamaani yennyini yakola ki bwana Katende ono yakakola obubenje nga buna obubiri baasi ezo zakoze obubenje bwennyini nga nze nzikola kuba abatuwuliriza oba abatulaba abamanyi mu bya baasi nze musajja azimbye baasi kati ngenda mu myaka 2 nsussa mu myaka 2 singenda mu 2 kati buli ekikwatagana ne baasi oba ekoze akabenje wanyino kikola ki ekyamujja mugaaga badereva banne bamugana Burundi baba badereva abo era simanyi nti osobola okuwa abantu amasimu ne bakuba nga badirector nanyini gaaga akimanyi badereva abali eri nga bamugamba nti fe muzeeyi bwebe baasi egenda Burundi nga tugenda na bwana Katende nze sigenda olw'ensonga emmotoka zina side mirrors naye zonna ye bwana Katende yazimalako kati baasi eno weviirako side mirror golooza ebeddawa onfuna mukama kakati ekibiina kyabwe kino wadde akuganye nti ye badereva naye takiikidde badereva bonna era tubaddeko ne badereva abamu betuzze nabo era bagamba nokugamba ekyama ekirala nti wadde okiwa pastor Bahati chairman ne si chairman wa baasi zonna nakyo nkimanyi mpozi nga ye yamanyiika abalala naye zekyemanyi owekitiibwa byanyima chairman waki owekitiibwa Byanyima ku nsonga eyo owekitiibwa Byanyima chairman wa baasi ono vice chairman kyekituufu nokyotekerawo omwanjula nga chairman kyekituufu osobola okubuuza ekibuuzo oli mukozi wa bubenje kyokola wekweka mu bintu fakti waliwo yakuba baasi mbadde sinakumalirayo waliwo yakuba baasi awantu wamu emirundi eki yakubako baasi ya gaso ewantu wamu emirundi 2 ono eryantonde abamanyi eryantonde baali bakole kubo n'ava eno ne baasi yali ava eri kwanza mu kusooka n'atumira entumo y'ettaka bakole ekkubo sign post kweziri eziraga nti maaso bakole ekkubo abantu ne bakola ki emooka nejja mu garagi ne tugikola mu wiiki nga 2 neddayo ku ntumo ze zimu ezo n'addawo kakati bwe bagenda ne batugamba nti nno ebbaasi tuzikuba wansi olw'okubanga bananyini baasi tebatusasudde musango ki gw'osalira bali abatakusasudde yaabaffe gw'ogenda ogiyingira tomanya nti sinasooka okomaawo n'addamu ekyo ekirungi mubuuzi oba yagikubako ebigo oba teyakuba ekirungi kiriwo ekiti mwami Muniru Haji kyesimanyi Haji yatuuka ku kaba ya mutume oba erinnya Haji bw'aba nga yatuuka ku kaba ya mutume tugenda kutambula buki bulungi lwansonga mu byonna bye tugenda okutambuliramu ajja kubanga oluvannyuma lwa byonna birikanako ki empeera nga tuvudde wano ku nsi newanye gyetukola ki gyetulaga omwami ono tutegeraganye first and foremost aŋambye nakuba entumo yaki yettaka kati baasi ogikubye entumo y'ettaka neegwa n'ekigwo within 2 weeks ezeko ki ku luguudo oba mukubi mulungi mu weeks meka tebyaliwo ebyo tebogera kakati kiri bwe kiti ebbaasi yakutuka steering road bwekutuka steering road tetwali lyantonde twalisanga bwekutuka steering road ng'emaze okuyingira namba ki 8 osimbudde essanga emu 2 3 ziba ziwera 8 steering neyakola ate nekutuka bwekutuka neŋŋamba abaalimu nti abayi basi ekoze eki ekutuse nembala emmotoka okugizayo mpaka mu namba meka mu namba 5 nenjizikiza kuba namanya nti kyetugendako etekwa kuyingira ki nsike ezikire tewaaliwo ttaka era basi yakola ki yayingirayo ng'emmotoka nti ekutuze ki steering ye ekibinti teyafuna mulimu kuba mugolozi kulo teyakola ki teyagolola yagenda Masaka tutegeraganye teyakola ki teyagolola gwe mulundi gwagamba ogwaki kakati senga mbeera nga saakola ku kabenje kitegeeza sirina muntu mutuufu kuyingira wano kwogera ku bubenje bukola ki bujja butya lwansonga steering eyo ye mmotoka emu yali eripotingibwa buli lunaku kubanga emaaso olw'ogivugana ngitwala e Burundi neekomawo neeganirawa
Uganda nsuubira nti nsobola okuba nga nkola ki naye kakati ku bigenda okuyamba eggwanga si kwe kuga nti watomera oba towatomera lwansonga bwe mbanga saatomera mba ngenda kwogera ki nze omutuufu amanyi akabenje kekakola ki kekagwa kali kansooka enkulage kino visioni y'omugolozi eba visioni ki kugolola motoka sooka owulire kugolola motoka zikola ki zitereere tutegeraganye kakati mission yakola atya ateze manyi mission alina okunoonya bakastomers abagenda okumunoonyeza okumukubira emmotoka ebigo zikola ki kugamba gulira kati alina ekibiina nekyayagala okukola ki okwongerako ku ssaawa eno n'akugamba yatuuse n'okugamba mukama we nti basiniya tubakole ki tubagobe aleeta ekiki era bafune bajuniya bakasitoma ye siniya ye mukulu y'omu dereva eyakuba baasi esasira bamuyitaani esasira eyabakulu Masembe wenyini Masembe eyakuba baasi eyabakulu esasira Masembe omukamera Masembe sebu kati nno mukulu njagala bali tuli mu studio byetugenda okulimba byo abantu babikola ki Masembe ali mu kibiina kyammwe nkubuuza yafiiramu kondakita esasira ani yali agivuga kakati oli yali beroka kutsaawo eno mukulu seruga ekituufu kiri nti obenja bukolebwa ekituufu kiri nti waliwo ebizibu mu bannanyini baasi nembadereba era kutwaba luli kuba ensonga teyali yakaanako bukaaya nze tanya okwagala kubuuza omuntu ekibuuzo kyenyininyini mmwe wa mulina okutereeza mmwe okukendeeza olwengi noononya mubuuza mmwe nga bannanyini ekisooka naddala mu nkolagana yammwe ne badereba very good ekisooka enkya ku lwokusatu tulina meeting y'abananyini baasi nagiyise era emiramwa omulamwa omukulu kukola kibiina ekyabadrive abavuga baasi bano abaami tebavuga moto owulira ono ali wano kiwanuka avuga mu kampuni ki kyamaani we gwe yajja naye wano emyaka giwere 10 ayogere ku bukamera anti yewa amazima tugenda kwogera si bwe guli avuga kampuni ki oli chairman w'abavuzi baki babaasi kati atobadde kakati ye gaga ina basi meka zisuba ne mukinana gwe ina basi meka nina basi emu n'ekitundu ne kati gwe wemu n'ekitundu nga osobola okubeera chairman w'ababasi kubanga ayina bahama n'abeera n'eggale baki mukuseruga ne galaxy batensaba twogere ebigambo ebitegerekeka byebyo basi mu n'ekitundu efaananeti oyina emunga nfuufu galaxy bahama wabeerayo basi y'ekitundu galaxy ki bahama eyo si basi emu n'ekitundu yatandika ina basi meka satu within tavuga chairman wabaki ngenda kudda yalina kabasi kamu n'ekitundu ye bw'abanga asobola okubeera chairman wabagaga anti kati noono naye avugavugako akoze seruga oli kyagambye kisooka kamala okwanukula ekibiina kyogambye ombuuzizza mugenda kukola muti ekisooka minisita yatugamba bano batanimaani ne bakanaabe in fact bye bakola byennyini ate bye batuteekako baddira abaana ne babajjako ssente onfuna ekifaananyi wenjogerera kiri wa mukulu ni wabiine era kituse mu CID bali mu kubanoonyerezaako bakwata omwana bakulu ali wano tanimaani we n'agendayo ne bamusaba ssente ne bamwambaza uniform eno owulira ena kitundu ne bamwambaza uniform eno ne bamuwa n'enamba era minisita we yaviira n'atugamba nti mwe bannanyini baasi mu bwangu obw'ekitalo mukole ekibiina ekyabadreva bammwe abavuga baasi zammwe era enkya buli nanyini baasi w'oli yonalina mu Uganda ku ssaawa 8 gwe nyininyini tusinkana ku popopo ensonga enkulu tuli ku badriver kukola kibiina tusobole okukwasa empisa nakyembuuza ddala bannanyini baasi mwayagadde badereva abali strong abasobola nokuwakanyago era kyomukoze driver agamba sijja kuvuga motoka ntereko mipiira tunatuka jikuokakasa oyo gye wapakinga negindi neulira mukulu seruga undaba checks and balance lekamalize kano dereva ina ekizibu ayinza okusukira nakigamba nokikola lekamalize kano njagala ojjukire mu Christmas season eno mu myaka giri gyonna season eya Destiny badde banyikiddwa ng'ey'obubenji naye njagala okukuwa amawulire kati nti season eno tugiyiseemu
mu bulungi n'obubenje obutono ennyo. Lwaki? Lwakubanga bannannyini baasi ku mulundi guno tuvuddeyo nnyo. Ekisooka tuli bumu onfuna. Ekyokubiri tuli mu kulondoola baasi zaffe era abamu tutandise okuteekamu GPS tracking system okulaba baasi weeri eri ku supiidi ki etambula etya. Katugenda tumale okujja kulondoola amazzi naye nga bwenkomawo nsaba mwenna abali ku TV musobola tuweereza message ku 8338 oba ogenda ku Facebook Bukedde TV Akabbinkano bw'otuukawo oweereze oteeko post yo kyolowooza kwe boogera oba ayina essimu yange ey'omungalo omanye ennamba yaayo mpeereza ku simu eyo sobola okuteesa ku nsonga eno eya baasi tuli Akabbinkano.